Mu kitundu ekyokubiri ekya Love Story ya Sister we twakomye nga abajjukira obulungi omwana owa Gaye yamukwana. Of course ka relationship katambula. Omwana amugambye ekigambo nti naye mami wandibadde ova wano mami aleme kusanga. Njagala okitwale nti ogenze okukyalira omulenzi wo okimanyi bulungi talina mukazi newankubadde alinayo omwana we omu guwakkiriza. Ogenda era omwana akulaba kati gy'oli bitambula bulungi omwana akugamba abula mami wandibadde ova wano nga mami tannaba kujja. Okiwulira omulundi ogusooka ekyefaananyizaako okukulaga nti kirabika omusajja ono alina mukazi we. Kankwolekeza ekitundu ekyokusatu era nga kyekisembayo ekya Love Story ya Sister. Zibeera Love Stories ku channel eno. Don't die with your story. Osobola okujja nobanga ogabana naffe a love story ey'obulamu bwo. Sister nga ngamba omanyi okuze ffenna tuzadde gwe toyina mwana ate Gaye huyo mulungi alina eriiso alina ekirevu buli kyoyagala akiyina alina omulimu. In fact yali alina single room ate nga nze sikyaga basajja ba single room naye sister nga yambuulirira nangamba nti sizaalayo akaanako tomwagala byalavu naye zaalayo akaanako okalekere waneeno maama oddeyo ku kyeyo. Omwana yambuulirira nze alina bipuresha byange neŋŋamba owaaye ombuuliridde nga tubeerawo na Gaye nga nzirayo nga mugaa tugende twekebeze ng'agaana yaŋŋamba nti nga nkimayo ki nze ndi mulamu kati ng'alina akaana ewaka naye ng'akeegaana yakatuuma na linnya lya Bateeso ng'agamba sikaanake naye nze baŋŋamba yalina abaana be babiri omu n'afa kati oyo amwagala nnyo nnyo kalinga myaka 4 munaye nga tubeerawo ng'agaana okwekebeza nga tubeera ewe nga ekiro nga nsulayo nga ngenda nsulayo nga tukongola vanira we batyo nga kumakya nga nvayo nga nkomawo ku mulimu. Naye kati omulundi ogwokubiri yajjanga nankima nga nawe ninnya ku taxi nenkoma then ye najja nankima ku piki yalina piki ye teyalina nnyo kuba yali musingolo muli mu kitanda na mufaliso naye mbu yasooka mu mazzi nga bakola ebyo byamazzi wayalingi then nabivaamu nadda mu masimu nga repair w'amasimu nga nayiga okanika amasimu kati neyeekolera akakenga katono nnyo atundamu bikava biki n'akanika n'amasimu kati nga era ne piki ye oba oyagala kukanikira TV radio ng'avuga nga ajjeewo oba toyagala gireeta ku mulimu weebityo nenga artisti yalina ku pulaani yadde ali mu single room tusobola okulaakulana naye nga Gaye ankweka omwana we talina kyaŋŋambako kya munda naye yantwala ewa maama we yannyanjulayo nga mukwano gwe abadde ebweru teyannyanjulayo nga girlfriend nekyo nakyo nenkibaka kakati ebyo byonna biweddewo omulundi ogwokusatu nasulayo mu kusulayo omwana namundekera yakera nga natufumbira caayi ye n'agenda ku mulimu naggulawo then kati nze nembeera n'omwana wetumala essaawa zange wezituuka oba nga 2-3 neŋŋenda ku mulimu nemutwalira omwana we nze neŋŋenda nange ku mulimu gwange. Tusigala ewaka n'omwana nga ngamba nno wandiyanguye n'ova wano mami koze ate lwaki tonjagala nkwagala era mba nkumisingawo ogenda kuba gwe tuzannya njagala nnyo abaana nakyale njagala nnyo abaana tuzannya tukola buli kimu kati nga omwana ngamba mami najja kukusanga wano nga mugamba ate olinayo mami w'omulala nga ngamba naye nga mbu yasaga awuliriza nnyo bisitole bya mwana bijja kunnumya omutwe mami ajja wano n'afumba emmere ne tulya naye we yaŋŋamba nali nnongoosezza ewaka nze sirongoosa wa muntu era oyo wewasooka sisita wange nga mpadde counseling nnyingi nnyo nnoonya mwana mission nnoonya mwana nongoosezza buli kimu kitegese bigoyegoye biki naye nga sigiri ndaba yakoma dde ofumba n'amasefu kigalimu nabbubi neŋŋamba asi bituufu mu mutima kati omwana point nanzizaako ate nno wandiyanguye nno mami kubanga ne tikyajja konze neŋŋamba tiky olumu ajja n'aswawa neeno n'akera n'anaaba ne tugenda ku ssomero konze ye nanaabirawo nenyamba neŋŋenda neŋŋamba bannaye ennyumba omuzigo gumu ffenna mwe tuggweera ffenna mwatuteeka
mama nanyiga samulaga netuka ku mulimu ne muwa omwana ne musibula nampa sente nengenda yali ampa nnyo sente. In fact nino omukisa gw'okumpa sente oba wemba ngamba yali ampa nnyo sente ate nga oyo ye nali seguya na ku sente bwe kuba nali mbala mwana ate nga nina ne sente zange ate nga naye alaga ayagala ozaala ne munaye omwana yabula mwana yagaana awo nentandika nno okutya omukubira essimu n'agamba ndi bize kyokka nga luli yali akubira n'akweguya n'akuweereza data n'akubuuza walidde n'omugamba ndi kufumba n'akuterako 5 n'akugamba sooka ofune ekyokulyawo nga woofumba ekyeggulo n'akusindikira sente z'onaali enkya kyokka aba akusindikidde sente erenkera omugamba akubuuza walidde n'omugamba mbiyidde ndi kujja n'akuterako 5 sooka onfune ekyokunywa kati obegeze 5 yazifuula kinze simanyi tebitandise okugwawo byonna omukubira n'agamba naawe ndi bize tonsumbu okimanyi mba bize noddamu n'omusindika message n'azibikula n'atakuddamu n'akukubira ekyo n'akugamba sula bulungi nkooye ngenda kwebaka omuntu yali akunyumizanga n'akugamba kati nzigalawo kati lindako ngende waka bayinza okunkuba obutayimbwa bwentuuka tunyumye ne mutuuka nakubirirawo oluusi n'agamba essimu nerabidde kyajingira ku mulimu ate kyajanjerabiddeyo ku mulimu naye tekuli muliro kankusiibule twebake ne mubeerako mpaka weezikira n'omeginga sure nti ezikidde enkeera ng'akeera matulitiri nkedde leero ng'akeera ku mulimu gwe essaawa 2 naye nga lwe yasuze ng'ezikidde akeera 12 n'akugamba zikyajinga njogere naawe ebyo byonna nga tebitandise okuggwawo omukubira n'omugamba nja n'akugamba eno toyinayo puroguramu sisuubira kukola puroguramu naawe ne ngamba musisita wange gye wansindika nno wakalubye adde nze ndi very weak wekijja ku mukwano nenjukira mutata wange yaŋŋamba ofuna omusajja akwagala so si gwe gw'oyagala byonna nembigatta nembiteeka wali Dembelio Properties and Associates tukutegeeza ku estate ensufu gyensaba okozesa omukisa kuno okugyetwalira nga eri mityana 5 ku 10 ogifuna ku milioni 6 kyokka nga kuliko ekyapa kiwulikika ng'ekitakkirizika naye ng'ate mazima emityana 5 ku 10 ogifuna ku milioni 6 ng'eriko ekyapa ojja kumanya ebisingawo ng'oyogera ne Madamu Nancha Beatrice owa Dembelio so ng'ate era ku luguudo lw'emityana wali eri ebulamu jeza just kilometers 2 zokka okuva ku chorus okutuuka ku estate 5 ku 10 ojja kubanga ogifuna ku milioni 13 ng'eriko ekyapa amazzi amasanyalaze byonna nga biri mu area ate ligamba nti ate obinoonyeza wala ku screen enamba z'abanafu aba Dembelio Properties and Associates ojja kubanga oyogerezganya butereevu ne Madamu Nancha Beatrice okumanya ebisingawo katoyongereyo ne love story ya sister ne butuuka sister wange n'ayogerako naye n'amugamba weeyisa bubi nno naye yasalawo okwagala mu mbeera n'alaga nti yeetonze kimulumye enkeera najja ewaffe teyansanga nawo yasangawo sister wange ng'atuleetedde ettooke atukoledde shopping aze kwetonda n'ankubira n'angamba oliwa ne mugamba nze siriiyo ngenzeko wa maama kituufu gye nalindeza ate naye simusuubira nti agenda nakujja nange teyaŋŋamba nti nzize kati we yamala ogenda sister wange n'ankubira n'aŋŋamba nazze wano eno n'aleeta kino nekino nekino neŋŋamba kale kati naye olulala era wayita ku 2 n'adda yeetonda sister n'aŋŋamba naye alabika akwagala muleke musonyiwe n'ebiriyo by'omwana bye yaŋŋamba nkyabiina ne bireply bye mbiyina mu bwongo byanziraziramu kati nga mugamba njija namugamba nti njija ngamba ye kankunywera omwenge kyokka kimanyi sitaagala mwenge naye yali annimba namusanga tanywedde ng'afukamira nga neetondera nga nnyonnyola nga ŋŋamba n'onjagala mwene embeera ku mbeera gye walimu ne like ne bw'ofaanana n'onjagala bannange nendaba ng'alinga azzeemu ku magezi afukamidde yeetonze annyinnyonnyodde nga mwagalidde mu mbeera ye abadde takisuubira essanyu awo tetwakongolerawo vanira ankwasizza ekisa musonyiye naye nga tumaliriza bwe twamala buzibye atufumbidde kyayi kati yalina ka trend yalina TikTok ye nga naye si yeepostinga yalina mukwano gwe yayogeza ebintu n'amuteekayo kwolwo yakola akantu katunda nnyo ka trendinga nnyo n'amunyumira buli dakiika nga akaddamu n'akalaba n'amundaga n'aŋŋamba olaba akantu kaffe kalina likes 5 kali mu 5 kyokka nga bulijjo bakoma mu 20
ng'akampa ng'agenda n'aba nga nkalaba nga mugamba nkooye okukalaba nti ogira olaba kali gundi TikTok nga nja nga mugamba nkooye nga ngamba annemezaako essimu ye kati nga mugamba ndabe n'ebirala nti ye nga ngenda ku WhatsApp wano webasakingira amasimu nga nteekamu I love you mukwana I love you yaleeta abantu njijukirako Daphne nga ye yasinga ozimmenya nga mukebera nga amusindikira message waba taddamu nga amukubira ku WhatsApp amukubira direct wamugamba mumbejja Queen kyokka nange byebinnya byampita nawulira nga obusungu bunzita ne mugamba weefuula njagala kumbe bino byolimu kyobadde obeera nga waneno nga onkubazi igino kumba oli mbakazi kati mba njijawo Daphne nkebera abalala nanjijako essimu nangamba nsonyiwa oyo wadda wiiki emu emabega yangamba essimu ye yayiise owedda ekyatiza dda neddeeti eraga nti yakaakati nga ngamba oli yannumya nnyo yandwaza sisobola kudda mu byakulwala bino nga nsituka nga ngenda mu buliri nga neebikka budde buzibye tuli mu ssaawa 6 gwakyo sisobola vaayo inafuna booda ekutwale takisi tezikyaliyo kaakati nga yankalubiza obulamu nga nyinyonnyola nga ayogera nga dda mu buliri nga ayogera wankwatako nsenyaga nsirise kendi waba nsukkiriddeko ne mugamba owaayi kitonneesonyiwa kebera deeti owedda gwongamba kebera deeti n'essimu yo yayiise naŋŋamba biki ne mugamba nze gwolaba mbadde sikama kitegeeza teri kyesimanyi ku ssimu ku internet teri kyesimanyi manyi ogitaganjula buli kimu kati tolina kyonnimba awo n'aswalamuko n'agamba nno kyaka gwendiko abitegeera n'abanga asirika n'andeka n'addamu ngenda otula ku ssaawa ng'obudde no bugenderedde ddala kyokka yanneesibyeko neŋŋamba kati nkoze ntya kye nakola ne mugamba vaayo mpitewo nali ndi eno ku kisenge nenjagala muyiteko ŋŋende naŋŋamba ate togenda obudde buzibye kale kankwesonyiwo kankuleke netulwana sinyega nfa kisiiri nenzirayo nenneebaka kati we naddayo mu buliri naayogera oto gye twantwalira nange simanyi gye twamutwala kati ziba ziwera 11 nensituka nenaabire ŋŋende ewaffe njukira ebigambo by'omwana ngatta byenfunye mu musimu reply ze zazaleeta kati nali nze gwolaba oyo okumanya nga nali mwagadde era nga mmaliridde okukola buli kimu wembeere w'abasajja nze osobola okungula emmere neŋŋaana ogirya omala gindiisa olutuuka ntuukira ku buliri n'okunnaaza onnaaza bunaaza nze mbanga mumbejja ontwala nonnaaza n'okomawo woba ondeetedde emmere sigirya ate sigamba ndindiisa gwalaba nti sente zo zijja kukuluma n'ondiisa netwebaka abakongola vanira tukongola vanira netumala netwebaka nayo bro okumanya nga yammanyira bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkagamwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda abeesibwa mu nsika ya furniture namuwanga ekitiibwa kye engoye nenkwata mu busungu obungi mu mbeera eyo yonna gye nasulamu ekiro nakwata engoye ze zonna n'ez'omwana n'ezitwala ewaffe n'enzooza kuba nali nakimusuubiza nga tetunnanyiiga ne mugamba ebintu bye biri bbisa engoye zonna ng'ayozaako za wiiki endala ne zisigalawo ne beesimuuza ne bazigatta ne zijjamu obukuku bannange oluusi oba ziweddewo nga talina goozaako ziwera ayozaako lwe banaayambala nkeera kati nazooza nenzimala nenzinga nenzimuteera wali ne mugamba engoye zaani agenda ozireeta awo nno tetwenyega naye yabivaako takyannyiga naŋŋamba ate kati wamenyese okoze byonna nja kujja nzikime naye nga jjajja atyayo abeera yayogerako na sisita wange njagala okujja omwetondera naye mutya biki naye nga byeyalaba si bituufu muula si bituufu yalaba bikyamu neŋŋamba nze nalaba bikyamu kale tewali buzibu kati nga sisita wange naye ambeera kambeerako ne wayitawo wiiki takima ngoye ze nenkwata boda ne mugamba twalayo engoye zo wano weewati ne weewati
saamukubira nti engoye zijja oli na making sure nti azifunye n'akubira n'ekifaananyi ne mmanya nti gwe omulimu gw'engoye zimutuuseeko teyanyega wayitawo okwennaku nga 2 nga mubuuza engoye zaatuuse mbuye zaatuuse naye nsonyiwa mbejja nga mugamba toddamu kumpita binnya bya kisiru ebyo byoyita buli omu ngamba zaatuuse naye nsonyiwa munaye bannaye engoye zitukula buli kimu kyanyiridde ng'ebimu nabisudde n'ebyekisirusiru byonna ebyakukula ebitasobola tukula naye nze nga sina mulimu gwenkola wa musajja era ye yasooka era ye yasemba nze simanyi bintu byakwegula nti nnoonyera avo era mukole ennyanjagale nze nga nina mentality eri nti nsobola okukikola n'omulala najja n'akikola in fact nze nsobola omumenyeka n'endowooza nti omusajja anjagala nnyo nze gwanjagala mpaana waana kyokka nga nze ayagala nakunkozesa gwayagala mulala era ye abimukolera kati nze mmenyeke mbimukolere nga ye oli omuwala gwayagala wajja ate omusajja yabikola kati nga nze ekyo mbongo nkina nti omusajja mbanakyo nti nze sinagamenyeka na mirimu ayinza n'oba sinze gwayagala n'oyo ye ssebo kyali namenyeka ne mukolera kumba ate ye tanjagala kati olw'engoye luggwa ng'agezaako kwetonda nga sisita wange nga nziza nga ngamba guma ffenna twabisanga ffenna twabitomera nayina nno bambi advisor kati lumu nga gayi mutrikinga nga mugamba oli otya nti gyendi ne mugamba njija nzize ndi ku mulyango jangu nzigulirewo nga mbuuza oliriddawa koze ndiwo ku mulyango jangu ogulewo nze siri ku mulimu nange ndi wakati kuli masanyaze sobola beerayo biki naye ng'ebidongo mbiwula bikuba nga afuna mukwano gwe nga bankubira simu nga mbuuza gy'oli ku mulimu tubadde twagala ku bitabo nga mugamba gyendi naye namanya obwongo bwankubira nti alayika oli yasindisa ono kati nga mmala nga muteerako message nga mugamba osindise mukwano gwa ntricking naye olowooza mukwano gwa nsobola omugamba amazima era mugambye gye ndi ku mulimu naye gwe kyoba omanya ndi waka kati gayi ng'atabuka nga ngamba okimye eki nabeera n'abakazi 2 nemugamba nemugamba ogambye onaaba n'abakazi 2 naŋŋamba nansindikira message naŋŋamba this is my last message me toddamu kwogera nange toddamu kuŋŋamba kintu kyonna twayawula twakyawagana era secondly I already moved on bannange sikiwulirangako tebakiŋŋambangako nafa nenkwata message nengiforwarding ya sister wange olw'obusungu obungi yabadde awoleza n'amuyombesa n'amugamba kyokka nze abadde amukaka mukazi wattu bujja ŋŋamba tomwagala mukazi wattu nga bulijjo omusindikiza nga mugamba guma akola bwoti ng'awulira obusungu ng'amugamba n'omwana ebyomusomesa bye yaŋŋamba n'ebyomukazi byonna ng'abimugamba nga ŋŋamba nange oli yanyiga nampita nako nga nange ndi eno obulumi bunnuma amaziga gampitamu ne ŋŋamba kale ono sisita yabintuma singa siyankaka singa simugambye namugamba bino eno omusajja naŋŋamba already moved on nga naye namukola ki munange nga muleka nga tubeeraawo neyeetonda n'agamba sisita yange nsonyiwaane muganda nsonyiwa ekyamazima nali mwagala naye alina obusungu bungi ali short tempered ayomba ebirimu n'ebitaliimu naye ng'ekyamazima nze nga njagadde omuntu simanyi nnyo bintu byakuyomba naye nkumalako emirembe mba njagala nnyo mbeere wooli mba njagala ondage nti nzaaliwo nkumalako emirembe nsobola n'okugaana okugenda okukola bwe buzibu bwe nnina njagala enjagala ey'ekisiru ate nga tataffe yatugamba omusajja yalina okukwagala ebyo ebyekisiru si gwe kumwagala ebyo bya kisiru. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Mwebale twesiga mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge eby'enjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge ffe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu eri ne ku WhatsApp eri 07 08 7
21 Munange Mr. Sozi. Nga n'olwo luggwa nga sisita mugamba waayi sigenda kuddamu munoonya naye wuyo taliddamu kunnoonya. Nga yeetonda ng'agamba ekintu kinnumiriza nsonyiwa nga sisita nga mugamba n'omugamba kyokka abadde tayagala kudda bweru maama tamwagala kudda bweru yabonaabonera bweru naye kati omuyingizaamu n'ekirowoozo agenda akakkanira eyo biki gayi ng'alaba nga gwe kirumiriza nga yeetonda. Nga mugamba nze munaye nabivaako akagambo ke yaŋŋambako nali sikawulirangako era kankuba wala ne mmanya nti munsi teri musajja era eno gye najja oliggayo oli ow'e Dubai yali ankaabire yali alajja ne yandalaasa buli wamu nga wanjagala ngenda otuuka n'eno anti nali namubulookinga buli wamu ngenda otuuka n'eno nga yabagamba dda nga buli muntu ayagala kulaba ku gye yaluwa bannange ekizimbe kyonna nga kimanyi kyokka nga alina girlfriend kuba yatuuka n'agamba mikwano gyange omuwala tagenda kunjagala amwesonye yasinga kanfuna omukazi kweŋŋumira naye baganda bange olwalabye nti ntuusi naakamalawo kati omwezi gumu naye namusanganyirira alabika bulungi afaanana kati nga nfuufu mbunza mulumya omutima atasobola bbeerawo kyokka alina girlfriend naye awulira nange njagala ngamba agezezzaako buli kimu nze mpulira nkwagala kyonna ky'oyagala ekisooka nja kikola oba oyagala kukuzimbira oba kukolera bizinesi buli kimu ekisoboka nja kikola ate kati alinamu kasente kuba omwezi asobola ofuna obukadde nga 10 akolera ddala sewozi afunira ddala sente naye simwagala saamwagalako ne sente ze saagala kumanya awa ne mikwano gyange sente nabo nabagambye kemuddamu okundeetera sente ze namwe ngenda bakyayirako buli wamu omubulookinga naafuna engeri endala gyakufunamu anfunziza buli wamu kyokka alina girlfriend naye yagamba ayagala nze buli kimu ali redo kinkolera naye nze gwolaba bugyako mu byogera mpulira nga njagala musesema muteeka wali mpulira nga abasajja bantama buli wenjukira you already moved on mpulira nga sikyagala kitonde kiyitibwa musajja in fact oyo omusajja ye bukyanga aŋŋamba ekyo ekigambo ndowooza kati wayiseewo emyezi 7 naye sifunanga appetite ya musajja n'ogwa newojja ng'otonnya mooli ng'olina byonna bye mbadde ndootako omusajja byaba nabyo n'oŋŋamba ekigambo nti nkwagala oba n'ogira mu foomu ekwana ontamirawo nentandika okufaananya akayiringu Mr. Sozi ke yagambye n'onfaananira ddala akayiringu n'ofaanana akayiringu nga ndaba oli kayiringu okakkana nga results zireese kayiringu nga sirina kyenkwagaza sikyayagala kati kunkwana laavu mpulira yantama laavu mpulira yantuuka mpulira nga obulamu bwange sikyayagalamu musajja ngamba nti I love you sikyayagala ate kirungi embeera zange oluva mu ofiisi lumu kwebaka oluva mu lumu kwebaka office temanyi nnyo bintu byakutambula era ne wano ku weekendi abaana bafuna off ne bagenda mu kiraabu ne batambudde yonna gye batambudde abagenze ku swimming sigala mu lumu ku firimu zange nendaba firimu nenziko wano enneebaka kati amazeeko emirembe answazizza buli wamu buli ayogera ebiyo n'ebitaliiyo kwegamba buli muntu amulumba yeekubira akatale oba nti no waliwo ayagala yenna okunkwana ye aba yamuzingira dda katigezo nkwane yatandise okuntiisatiisa n'ogeza ofuna neno omusajja nze kyonna kye nabatuusako mujja kiraba ne Dubai wati weyankola natuuka n'okuŋŋamba agenda kwetta ne mugamba bulijjo esala gye nsaba wette naye saamulaba weyetta kati ne wano bye bimu yeŋŋambye n'ogeza ofuna omusajja waneeno at least ŋŋenda ŋŋende at least kola booti kati ye contract ye eggwako ng'eyaffe tennaggwako kuba nze najja leeti neyagambye ŋŋenda kukola sente nnyingi nnyo nze sigenda muleka wano abasajja bamukwane kyokka agamba tayagala kundaba abasajja nga bankwana at least nninde agende kati ate yatandise obikyusa tayagala basajja bankwane era agenda kukola sente nnyingi nnyo asasule kampani ebbanga lyenabambuzayo nga sinamaliza contract yange ansasule tiketi tuddeyo ffenna yetandika wano okubonaabona nakwagala abasajja bannimba abatanjagala abeera wona ŋŋamba abasajja tebakwagala abo tugeza n'obaagala nze nzekka akwagala ebyo ebisajja bya wano bikulimbalimba nze mbiraba nga bizanyira ku bawala n'omubuuzo waayo ate gwe gwozanyirako gw'olimba nti omwagala ate nga woddukira ewange wookaaba amaziga agakutta kuba ye akwegalira n'akaba n'amaziga ne gatonnya ku ttaka n'afukamira ne ku ttaka n'akugamba nze mbirodde okukolera buli kimu naye ye tabiraba byalumya omwana w'abaana ye alaba basajja be bagenda kunnumya naye nze ate gwaliko
omutima gwakoowadda bannange nakoowa ekigambo laavu mpulya nga si kyayagala laavu yantama obulamu bwange bwonna laavu yantuuka bannange amazima ga Katonda era mbeera wano neetunya ne mama nga abeereyo n'agamba naawe olw'omutambulako saabasibira mu nnyumba ate kutuuka ku ekyo n'otuuka ne ennaku ennyingi enzibu n'otatambula nako ate sikulaba ku bintu byanjawulo ate sikyosanyukemu bannange laavu yantama nentamya na buli kimu nze mpulya siina na mwana neŋŋamba ati sikankole ssente zange nzimbe ennyumba zange nfune bizinesi eyange omusajja ŋŋende nga ngenze muzaalamu mwana wemmanya nti nfunye olubuto nveeyo mbeere ewange tuzaale omwana wange tubeere musanyu n'omwana wange byebirooto byokka bye nnina era neetunya neŋŋamba wabula baaba dimpo zineeno mpya bagamba balina dimpo baba balungi zirabika zansala kasikeni kange kalungi ogamba eva nkasigako omuzigo tekali muyadde otubalabe naye nako kalabika kansala neŋŋamba ne buno bukakoba buneeno nali mbwewanyisa nga mmanyi nina kakoba ndi mulungi nina kakoba nina dimpo mbulako kazigo naye nabyo birabika byansala nentula akabiri kange neŋŋamba kale otambula n'essajja nga baligamba bannaye ekisajja lirina otukyala nabyo byonna birabika byansala neŋŋamba kabinsale sidda mu kugwa mu mukwano naye Mr. Sozi yeyo sitole yange ey'omukwano mpaka kati wendi tweyanza nnyo tuwa chansi tweyanza nnyo twagala ne tusharingako n'okkakkana oba oluusi onoonya ne gwonyumizaako nga tomulaba n'onoonya mukwano gwenze sina na mikwano ebiseera ebisinga mbeera n'ennaku yange enzira mu buliri nengakaaba nenkowa ne neebaka simanyi lwaki nkaabira mu buliri oba oluusi neŋŋenda ku ssimu infact njagala nnyo ebintu by'otunyumiza ng'omaze owulira story nenseka oko bisomesa biyigiriza ate bisanyusa binnyumira nnyo simanyi lwaki njagala nnyo okuwuliriza ng'osomesa nnyo 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 n'obulamu bwange bwonna nnyo 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 so tweyanza nnyo Mr. Sozi otuwanga chance ate n'otusomesa ensobi ze tukoze mu bulamu bwaffe ze tubadde tetumanyi kuba natandikira Dubai nga nja nkuya gye nakumanyira neŋŋamba bannaye n'emikwano gyange nno nentandika obubaagazanga buli omu musindikiranga kalinki ne bagenda nga bakumanya nga nabo bakwagala neŋŋamba kati mwemba mazi nabo nembalekaawo sister ng'okooyo okyali mukwano ng'okooyo okyali kino nakikonyeko mu kitundu ekyokubiri nyinza obutakirwako wano twalabye eggaayo ono nga okukwana kwe kwabigendererwa muwulidde relationships ez'enjawulo sister zasisinkanye aba ayina ebigendererwa byayagala okusongako oba oli awo n'alowooza nti abo basisinkanye bali ku traka emu like same lane azuula luvannyuma nti ebigendererwa byabali abantu birala nnyo n'olwekyo bino bitwetagisa okubeera abeegendereza nga tukola okusalawo kwabo baani betugenda okuba nga tuwangaala nabo buli lw'olowalinga standards zo njagala kikuyingire mu birowoozo nti okutomera naawe muba mukoze omukago buli lw'osanga omutindo gwo n'owanukayo waggulu gy'oli n'okka wansi ennaku eziddako oba ebiseera ebiddako oyawukana kitono n'oli omubbi gwe bagamba nti ennaku zaana zaweddeko tekitegeeza nti immediately oluggwako nga bitandika okumubijjira ennaku ana ekiseera ky'ekisa kitegeeza kiba kiweddewo anytime from now nga publicity nateete obeera ogwa mu mbi kale emisuiba egyo osobola okugyewala ng'okuuma omutindo gw'ebyo by'otambulirako gw'ebyo by'okkiririzaamu ekira kyesisobola kubuusa amaaso nabagamba nti bw'obeera n'omulenzi waliwo ebimu ebirabika ng'okwemakula gaayo oyinza okubeera naye ng'akyakukwana n'owulira ng'ayogera n'omuntu ku ssimu tekuba nti baakukuza bubi naye oyinza okwagala okumanya ani gw'ayogera naye ku ssimu mu biro ebyo ng'abantu abo mubasisinkana byebiro bye tutegeereramu ddala abantu abo ekituufu kye bali newankubadde ng'olumu tuba tugudde nnyo mu laavu ne tuggwayo naye era wabaawo ebiyitawo waliwo newankubadde aba ayagala okubeera smart atya waliwo obuntu obuyitamu
nga tasobola kukola script, tasobola kukola lugero, naaba nga flowinga bulungi obudde bwonna. Obawo abantu be mu bampingamu n'aba ne chaliwe, kati olusi chaliwe tannamwanjulira nti kati ono ye girlfriend oba n'ono twamugase ku list, oli agenda asimattuka ekigambo ne mumugera ne mubibuusa amaaso oba ebirowoozo. Waliwo obuntu obuyinza okuyitawo. Bw'ogenda mu kifo nga gayi abantu baawo bakulaga nti bamumanyi nnyo, ng'ekifo ekyo si kyolabamu nnyo abantu okubanga bajjamu na bakyali baabwe. Waliwo ebifo byolaba nga abantu abatera okubibeeramu baba baagalana. Kakati nagamba omanyi tutera okujja wano ne bakyali bange already omumanyi engeri ze. Ne bakyali abatonotono boogezezzaako okulaba. Weewuunya lwaki batera kubanga bawunzikiramu eri eyo nga tekikkirizika. Ogenda ku hotel nga kumpi buli omu gaayo yamumanyi. Buyitamu wano buli omu amumanyi. Supplier nti aleetawo mmere, yaba supplying amasuuka, yabakolera furniture, ne kayitawo. N'omulya ng'ayogera ne nnyina ku ssimu. N'obaawo bye boogera nga bigezaako kontana n'ebyo byagezaako okukulaga. Nze nabagamba mbabuulire, munnange siri muntu ayinza okuddawo ne ŋŋamba abakazi bw'oba oyagala okukuma obufumbo oba weesonyiwa essimu y'omusajja, bw'oba oyagala okukuma obufumbo oba weesonyiwa essimu y'omukazi. Munnange oyo si yenze. Gwe ekitukwasa ne tuteeka kamera awali bizinensi zaffe si kulunda maali yaffe, kulondola maali yaffe. Kakati maama saagala kulaba muntu kyatagalira mu matwale gange. Nze relationship eno ngoyagala tubeere basanyufu weesonyiwa essimu yange. Ekitegeeza okukebera essimu yo waliwo ebiyinza obutatuleetera kusanyuka. Waliwo obuntu obulabika ng'obutono. Omusajja bw'akugamba nti weewala okujja ewange nga tosoose kunkubira. Kyogamba mbuga yakwagala nnyo, tayagala obawunsinge, kyava ayagala okonfaminge nti waali olyoka ojje, tayagala oyo kyebuddewo transport. Mukwano ng'oyagala okutegeera bwe bijja obubi, ogezangako n'oyitawo nga tomulaalise. Waliwo obuntu obulinga obutono. Bwe yagenze mu ssimu n'atayipingamu I love you n'emuleetera. Waliwo emimwa gy'abantu egitasobola kufulumya mazima ge twagala okumanya. Ne wabaawo bye batasobola controllinga ebijja okwogera amazima ge tunoonya. Nkiddamu nabagamba nti ng'oyagala okutegeera gaayi w'omutuufu, va ku bino by'omusisinkana ewuwe nga yayambadde masiki oba akakookolo. Va ku bino by'omusanga nga yeetegese. Gaayi ono genda omuziikireko ewaabwe. Mwalimu baddeko ku lumbe ng'olina gwe wootudde, kati gaayi olugeze najja n'ayitawo ne bano bannange bambi bannange omulenzi oyo naakuze ne maama akuze mangu lwakuba omulenzi oyo talabirira mukazi. Maama newankubadde bagenda e Kampala okunoonya ssente n'alyoka aleka omwana w'abandi ku kyalo akola gwa kumuzaalamu. Munnange ne bwe ziba empisa ennungi bagamba munnange omwana oyo omulabye. Bannange omwana oyo atwala empisa za kitaawe. Osobola okulya comments ennungi, comments embi ku muntu ng'olimu eriya zatasobola controllinga. Omusisinkana ne bakyali be nga yaba briefinga dda. Banneyo temundabise omuwala namulimba kino na kino. Omusisinkana ne bassenga be. Bane kansubira nti kuno wava ku betting bannange mwana mulenzi. Nga wakubwa emiggo gy'oku bettinga. Omulenzi ono okubetinga zaala kintu kye kyakuva dda. Munnange bwe ngamba okunoonyereza abantu bakitaputa mangu n'agamba olinga agamba nti omuntu oli mutegera n'omumalayo. Nedda. Ne waliwo ebikulu bye twetaaga okumanya ku muntu. Tojja kugamba nti gwe mu bulamu obwo buli ajja oyaniriza bwaniriza. Be it your friends,
abantu b'okolagana nabo mu bizinensi era oscreeninga. Lwaki omuntu gw'oyingiza mu bulamu bwo ng'ogenda kubeera n'ebbanga ly'obulamu bwonna Mukama ng'abawadde ekisa, lwaki toyagala kubaako by'omutegeerako? Ogenda okulaba abantu abalala omulenzi oba muyita mannya malala n'oteebuuza lwaki. Ensonga endala gye saagala kubuusa maaso, waliwo ebintu ebibeerawo era nga relationship etandika. Tugeze waliwo obuyitira. Guy osanze conversation ye erabika nga ekunyiiza oba etasiga kifaananyi kirungi ku muntu oyo. Oluga yakkiriza n'agamba amazima amatuufu gali nti n'akunnyonnyola nga birabika nga ebinyiiza naye nga mazima. N'agamba omuwala ono we nakukwanira kyali nali sobola kubikutuusaako kubanga kyali tekikola sense. Ate unfortunately okisoose nga sinaba kukikwanjulira. Omuwala ono kiri bwe n'akuyisizaamu n'agamba tukiwa obudde bwe mba nkulimba ojja biraba, bwe mba nkugamba amazima era ojja biraba. Wali olabyeko omuntu ng'engeri gya reasoningamu nga waliwo ekintu ekirabika ng'ekiri self-explanatory naye n'agezaako okufuula omusiru naye nga relationship etandika. Ebinaawe temuli makulu. Wali baddeko n'obaawo biweekengera ng'oyagala kunnyonnyola owulira waliwo ebitategeerekeka. Ebinaawe tebirina makulu. Tweberere mu ssanyu lyaffe. Guy ono basanze conversation mu ssimu ye naye engeri gy'annyonnyodde nga relationship etandika omanyirawo nti ofumbirwa otwala ogenda kudeetinga omulenzi typical liar. Ne muneka mbabuulireyo obulimba obwo bw'obanga obulabye ku level eyo nga mutandika mu maaso tebukendeera bukula bukuzi ne bubeera bulala era ebimu ku byolwanagana nabyo n'omuntu wo bozaayo akatamya emabega ojjukira nga walabako ku hint waliwo ebintu byewalaba noga omulenzi ono okubala nasisinkana Guy ono muntu mulimba nze yakibuusa amaaso tatandise butandisi kulimba naye nzukira nga nimba ku kiri nanimba ku kino nanimba ku kiri. Waliwo ebintu bye tutalina kusaagiramu. Abantu tuteeka amaanyi mu bizinesi zaffe oyagala okakasa nti agent gw'okozesa okufuna visa yoyo buli kintu kyekyo kubanga toyagala kufiirwa mitwalo gya 5 ng'okola express passport. Mu relationship biteekwa okubanga biralamuko kubanga kino kinene okusukka ku visa, kinene okusukka ku butuuze bwa America, kinene kitwalamu obulamu. So tubeere nga twerondamu okosimu bubi n'olwokagala kukakasa abo betugenda okuwangala nabo babagwana. Waliwo Guy akutuusa akukkakanya waliwo abawala abasawo nze sikola kino nze sikola kino nze omusajja tantuusaawo nze laavu nja kudiba ne laavu tejja kuntuusa wano ne mumusanga ne mugamba ggwe omuwala ono yafumbirwa gundi bannange ebibimba bikka kazi ekitawagula otega wansi mama nga ya compromisinga naye naawe okyali kikutuuseeko ng'olina amaka g'omusajja mw'otudde olwaleero naye ng'obigattagata ndongamba ne bannange ndi mu kirooto kuga najja nti okuwunzika nga nfumbidde omusajja bw'ati kyali kikutuuseeko n'osirika bw'oti bakulala n'okola tewabula bannange ensi eno kyali kikutuuseeko n'ogamba abaana bange nabazaala mu kika kino eno family je bannange ngulabira ddala wekkiriranya nnyo you settled for less wakakkanya obulungi bwo wakakkanya ekitiibwa kyo ng'otunuulira omusajja eyakukakkanya abamu kye bava bagamba nti ndoza siyinzeka omuntu ono alina kye yankola. Njagala kumaliriza kubanga tebijja kuggwayo. Abaana ab'obuwala mulekeraawo okwesiruwaza. Omwana omuto ogenze waggayi omwana n'agamba nti nno mune gira ogende mwana muto mune mami no gira ogende mami anaatera okujja ate waliwo n'omusomesa atera okujja wano kati Guy ayinza kuddamu n'akumatiza atya nti simufumbo ku mwana by'aba ayogedde. Waliwo ebintu ebibeerawo
nga Katonda alinga agamba nti bw'olemwa wano ng'ogenda kuwangatto ng'akuleetedde obukakafu bwonna bulijjo bw'onoonya buno nga tebulabikako bulabisi neno okukwatikako nga bukwatikako. Naye maama omuwala bw'abanga omulenzi oyo yakwa ku busente yakulaga ekibuga yakulaga Bulaaya era osigala oli awo n'ocompromisinga ne kufuuka ocompromisinga. Njagala kutegeeza kino ebyo byolaba oba obirabye zibeera njatika eziri mu nnyumba gye mugezaako okuzimba. Ojja ziboosa amaaso okikiitanye ekintu okitambuze kizikule musereke muyingire naye ojja kulaba ebbanga nga liise ng'ennyumba etonnya waliwo webataateeka bulungi kaveera ng'ebisenge ebitandika okuyubuka. Ebintu ebyo tebiyubuka buyubusi nti kize from nowhere, biba birina gye byava. Njagala kubulira ekisembayo sister, oli disappointed nnyo mu relationships. Bwe tuzaayo akatambi emabega waliwo obulamu bw'ozootambuliramu nga nabo bennyini bulina engeri gye bucontributinga ku ngeri gy'owunzika ng'oli disappointed ne batabani ba Falaawo. Mbuuza nti engeri gy'osalawo okwesonyiwa waliwo ebintu bye tuba nabyo nga tulemu balansinga ebirungi byabyo n'ebibi byabyo. Okusalawo n'osalawo nze bwe mba ŋŋaanye kiba kirungi ng'okusalawo okukusazeewo kwe kubadde kugwana, kiba kibi nga siri obadde olina okugamba nno. Waliwo ebintu ebitwetaagisa okumanya nti nno gye ŋŋamba ddala wano weetaagisa nno. Waliwo abantu abagamba nti nsaagala kumanya kama mbaya ne mbaya. No. Kugambye nti osobola okugamba nno nga eri called for. Waliwo oluwogamba nno nga wabadde weetaaga either kusirika oba kugamba yes. Waliwo abawala, waliwo abalenzi abaleka relationships ze balina okubeeramu olw'okusalawo bubi, olw'okusalawo amangu, olw'entondo, olwa kubeera short tempered, balina akasunguyira, tebeeguya. Ezo nazo ngeri kuzireetedde abantu okufiirwa relationship ze batandifiiriddwa ne kubanga tebeeguya. Ze seegunya akunamire, ze seegayiya musajja, ze seeguya mukazi. Mukwano gwange abantu balina abantu be batalina kubeera nabo, be balina okubeera nabo balina gye baabaleka ne kubanga tebeeguya, tebeetonda, tebawuliriza, tebakkiriza nsobi zaabwe. Waliwo wendabye ekyokubanga oli short tempered tetusobola kibuusa amaaso. Gaayo alina we yayogeranga agamba sister nti osalawo mangu waya n'ogamba nti tosala waya ku muntu, toyomba ku muntu gw'oyagala naye omubuzaako emirembe. Nobeeraawo eriyo abawala abalina effujjo libeeramu oba mu kwagala n'olumu okwagala oba okutali well calculated. Omuwala ng'asobola osibira omusajja mu nnyumba n'abasajja abamu bakikola. Bwe tuba tetumaliriza nsonga zino togenda kukola naggalawo ne mubeera mu nnyumba. Munnange nakyo kirina engeri gye kiyinza ottama omuntu. N'afiirwa appointments, n'afiirwa ebintu eby'ensonga byabadde alina okukwasaganya kubanga gw'ogambye togenda kuva mu nnyumba eno. N'asibawo n'agisiba ebisumuluzo n'agenda abikweka omusajja w'atasobola biraba oba omukazi w'atasobola biraba. Munnange biyinza ottama omuntu. Ku nkomerero yabe n'agamba nti ssente ze mbadde ngenda okugubako ate tuzeetaaga babiri. Kati anziza mu bino mugamba tunaabiddako ansibidde wano. Waliwo obuntu obutono tulabanga obutono naye nga bulina engeri gye busindiikiriza abantu ne batulabamu ekifaananyi ekirala kye tutandyagadde kubanga kye batulabamu. I appreciate it omuntu bw'avaayo n'agamba nti nze ndi short tempered. Mugamba nti ekyo kirungi. Okutwala omutawaana okumanya okubeera ow'akasunguyira bwe kikosa relationships, bwe kikosa abantu abakwetoolodde. Maybe wabaawo ekibeerawo ne kireeta akasunguyira, akasunguyira ne kwongera otabula ekintu. Mu bimu ku bitutawaanya ezo nazo nsonga tugwana ozitunuulira. Oyinza obanga gw'oreactinga nga tokirabamu buzibu naye nga gw'oreactingirako oba ng'amulinnye oba ng'amukosa. Nabyo mbadde nsaba tubitunuulire.
okusalawo amangu waliwo olwosalawo amangu n'okosebwa ogenda ogattagatta ebbanga ogenda okubala relationships ebbanga ery'emyaka 3 emyaka 5 omuntu yaligambidde nti mu myaka 5 kambe nga mbadde ne relationships kale 2 nosanga omuntu nga mu bbanga lya myaka 5 abadde ne relationships 10 akivaamu mangu kakati ensonga yandibadde yakulwawo kumala kugayingira kintu si kukivaamu mangu oba ntegereka kyenjogera abamu bafaayo nnyo okwanguwa okuva mu kintu naye nga tebafaayo kimala kwegendereza nga bayingira kintu amala gakiyingira agenda okuzuula nga n'ekintu ekyo kyali tekigwana na kukiyingira naye nga yakiyingira kati waliwo ebintu ebimu nga tuteekeddwa kukyusa miryango kukyusa approach oli agamba waliwo abantu abagamba nze sifaayo oba mbadde mbalaba mu comments eyo ku mitimbagano nze oba ndibeera mu relationships mmeka paka lwe ndituuka ku relationship entuufu ogenda okukkakananga mu myaka 10 abadde ne relationships 2 naye nga ne bwe yandibadde ne relationships 3 yaliwonzesa atuuka ku kituufu ekyokufuna omuntu gwagenda okusetolinga naye nga si malayika naye nga ali yaddeko amaanyi go galeme kuba mu speed gy'okozesa okuva mu relationship amaanyi go gabeere mangi nnyo mu kwekenneenya oyo gw'oyingira naye relationship tukizuula waliwo abantu abakola business nga bakyamuka nnyo mu kukola business bwe bamusomera kino ng'akiyingira agenda okibeeramu emyezi 3 nga tekikola ng'akivaamu ng'abakira ekirala mu bbanga lya myaka 3 n'akola business 5 naye nga zikoze kufiiriza ne wabaawo abalala waliwo ebikula ebitakyamuka ebikula ebyo bifiirwa emikisa mingi naye tebiteera kufiirwa nnyo akatono ke baba bataddeyo abantu abo abalwawo okusalawo mu kulwawo okusalawo waasalirawo aba alina ebyensonga byazudde waliwo abantu abalwawo okusalawo nga yeekenneenya ekintu atuuka okusalawo okukiyingira ng'agamba nti ne bwe ndisangayo ebisoomooza eno ndibeerayo eri abantu abatayanguwa kukola mikwano ng'ajja kukola omukwano gumu naye agukuume n'osanga olinga buli walaze akolawo emikwano wayita emyaka 2 n'omubuuza mikwano gye baliwa ng'ayina bapya n'otagiraba nti eba weakness nkiddamu nga mmaliriza tuseeyo ebirowoozo mu kukola okusalawo okuyingira mu relationship nga twagala okusolvinga kiri olumu relationships ezimu tezigwana na kuyingira tunaategeera tutya nti tezigwana nga twangu okukola decision mu kuziyingira weeronde relationship oteekewo amateeka agakufuga nti nze relationship ngendo gikakasa ebeera erina kino nga bikwatikattiko si bibozibozi byebakugamba oli bw'agamba nti nze omusajja mpasa omusajja agamba nti ndi muzaalamu omwana oba alinzaalamu omwana ateekwa okubanga ewaffe bamumanyi mu butongole ekyo ekintu si kitono era ogenda okulaba nga kubakukwana 10 2 oba omu yasobola okusenvula n'atuuka ku ekyo gwe protectinze era ng'ogamba nti omusajja ali riskinga n'ampasa ndimanya nti ataddewo omuwendo ataddemu amaanyi kale ne bwe ndisanga ebisoomooza ndisinziira ku ekyo n'eŋŋuma nti wayo omusajja atwala obudde bwe n'involvinga famire ye nga si bino bye bapangapanga ne bakuyiyayiya era obisobola obyawula ebyo si bye njogerako si kukola mukolo gwakiyita mu lujja waliwo omwana w'obuwala yateeka onninga ku musajja n'amugamba buli gw'ogenda okuleeta ku mukolo gwo njagala obbanga mumanyiiko okumanya relationship yo naye twakanyiza abagenda okujja mu bako bali 3 10 mikwano gyo 20 bateeka okuba ba family njagala obbamanya negwe oli wagamba ekyo nkikwasaganyangu abantu bwe batyo kati eriyo abatwala omutawana nga agamba kyanyingiramu si kyakusaaga njagala okumanya list y'abagenda okujja nti gundi abantu 3 si bangi kyogamba nti obato bamanyi ogenda kubanga Wahabu eyatwala abantu 16 kukwanjula twagala abantu 3 lwaki
ogezaako okuwa ekitiibwa ebyo ebikufuga ng'okola okusalawo okuyingira n'omuntu mu bulamu bwe. Olunaku lw'oteekawo amateeka ago n'ogatambulirako lwe lunaku lw'okendeeza ku bizibu by'ogenda okusisinkana mu relationship. Olunaku lw'omenya amateeka ge wateekawo okukaabako okutera kusibukaawo. Njagala emirembe gya Katonda gibeere naawe leero ne bulijjo. Bw'osala ku speed gy'okozesa okuyingira relationship, ekyo kyokka kijja kusolovinga kiri ekyokusalawo amangu gwe n'okita ate bw'okita oba okitadde. Nzikiriza nti abasajja abalungi gye bali ekyo nkyogera 10 ku 10. There are still good men out there. Wakyaliyo abakyala abalungi, abaana ab'obuwala abalungi, abaana ab'obulenzi abalungi gye bali. Tufereddwa e Uganda. Tetusobola kulangirira nti Uganda bonna bafere. Waliwo amadiini amalungi. Waliyo abasumba abalungi. We have good teachers in Uganda. We have good lawyers, good judges, good policemen. Tubalina abalungi. Naye olumu tulemu okwawula abalungi n'ababi. Tukkiriza be tulowooza nti balungi tuzuula oluvannyuma nti si balungi. Kyokka ate tumanyi n'okulekawo abalungi nga be tuyisa ababi ne tugenda nga tukalakala ne be tuyita abalungi nga be babi. Ekisa kya Mukama waffe Yesu, kwagala kwa Katonda n'okusakima kwa Mutukuvu okkirize bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna mirembe egitaggwaawo. Amiina. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere. Bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.